Yes, yadde yayimba akayimba nti tebatukyawa nawe kityo Martha Mukisa agenze mu maaso n'okuba nti afuna ennaku oluvannyuma lw'okuba nti Kenzo yagenze mu maaso n'okuba nti afuna omukyala amanyikiddwa nga Bella Maira mpola mpola. Omukyala ono taata we bamuyita Salim Bokereza mu Tanzania ye nannyini media amanyikiddwa nga Azam Media, musajja mugagga nnyo ddala backhookinga up mpola mpola era nga bali bonna. Martha Mukisa nabwe kityo yakola ennyo okuba nti afuna collab emanyikiddwa nga Sango ng'amaze okuba nti atingizibwa mu mbuga za Stan Mbu teyasobodde kuba nti amalako according to olupapula lwa Galaxy FM 100.2 olwa website kyerwawandise online paper eyo ekulaga nti bano no basobodde okuba nti bakyawagana mpola mpola according to lupapula lwa Galaxy FM lutulaga olwa website oba online lutulaga nti Martha Mukisa yagenda okusobola okuba nti ayawula amagulu ge nagawa Kenzo n'aba nti agayingira okufuna kolabo banaye nga ate bamusuulawo amaze ennaku 10 mpola mpola nga talya na mmere naye nga talina kyakuba nti akikolera ate nga ne mu malala ge tugenda okuba nti tukuleetera ge mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari Hassan Talel bwe yagenze mu maaso n'okuba nti asuulawo baawe amanyikiddwa nga Daka Stallion ng'ono ali South Africa bwe yamala omwaka amulamba nga tamulaga yamaze nti okuba nti amusuulawo. So bino n'ebino bye tugenda okuba nti tukutuusako apparently era nkusaba obeere mugumu nkusaba obeere mugumu tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogwomanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi Pampitantambi Kimso number rich boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti onjagala, webale kuba nti ompa obukuumi, webale kuba nti ofiirako, webale kuba nti onesiga. Olunaku lwa leero nsikiriza nkuleetere ebigenda mu maaso mu entertainment industry osobola okuba nti obifuna. Now omanyi abayimbi bano bafuna kolabo ebiseera ebisinga nga ya musajja na mukyala, ebiseera ebisinga tomanya oyinza okulowooza toyinza kumanya nti ebiseera ebisinga either omuyimbi omukyala waba amaanyi nnyo ayinza okuba nti asabiriza nnyo omuyimbi omuto ate ng'omuto bw'ataba w'amaanyi nnyo nga musajja like nga mukyala omuyimbi omusajja agenda maaso n'okuba nti amusabiriza emboozi z'ekikulu olwo nno asobole okuba nti amuwa kolabo ng'abayimbi abalala bonna bwe bazize mu kikola mu industry y'okuyimba si mu Uganda wokka wabula n'ebweru w'eggwanga bw'otunulira ensi ez'enjawulo abayimbi bagenda mu maaso okuba nti bakozesa advantage eno okwebaka n'abaana b'abantu mu ngeri eyo nga baagala okubawa kolabo. Nabwe kityo twakitegeddeko nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo yabizeemu oluvannyuma okuba nti yabikola ku Pia Pounds nga musaininga ku gye bayita Big Talent House, yabikola ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine according to information gye tufuna gyegifuna ku bayimbi bangi kwogatane ba TV stars abayagala okuba nti bamuwa first line interview abamusaba nga interview atoleyakawo Precious Women n'abasigaddewo mpola mpola nga bagenda mu maaso n'okuba nti bakaama nti Kenzo yabalaba mutimu n'amala n'abasuulawo era nga omukwano gukyabaluma. Naw tebakukyawa hitmaker amanyikiddwa nga Martha Mukisa y'omu ku bayimbi abasobola okuba nti bafeesinga ekiru kye kimu. Bwe twogerera Martha Mukisa amaze ennaku ennyingi nga talya mmere. Martha Mukisa amaze ennaku nnyingi oba weeks nga 2 nga talya mmere oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Edilisa Musuuza yatandika okuvaayo n'alaga patana waabwe omupya amanyikiddwa nga Bella Maira. Bella Maira oyo mukyala alinga mukyotala alinga muzungu naye nga mukyala oyo mu Tanzania era nga taata we Taikuni Mulamba amanyikiddwa nga Salim Bokereza ng'ono taata we bw'otunulira taata w'omwana ono ye nannyini gye bayita Azam Media company. Eyo nno media yabe amawulire eringa bw'olaba GoTV eringa bw'olaba Star Times nga DSTV era nga Azam eyo egenda mu maaso n'okuba nti sponsoring omupiira Tanzania. Asobola olwekyo Eddie Kenzo oluvannyuma okuba nti obaoliawo n'amakulu yasobola okuba nti agenda teyaddamu kufuna mwana wa mwavu, yasobola okuba nti afuna omukyalo era nga kati bwe twogerera bali bonna mu nnyumba ye ey'ebuziga. Omukyalo ono mu kusooka basulanga wali kuemanyikiddwa nga ku Fairway Hotel okumala akabanga akawanvu ddala naye nga ate basobola okuba nti bakita mpola mpola era nga
system yasobola okuba nti egenda maaso n'okuba nti etuuka ne beesuulawo mpola mpola ne bakita ne Rema omukyalo ono n'agenda mu maaso n'okuba nti ayingira Bera katusaawa zino baasookeranga kufiyawo ya hotelu nga gye basula n'asala okuba nti amutwala mu maka ge ag'ebuziga era nga betwogera omukyalo ono yafumbira Eddie Kenzo amatooke ewaka now mutala mukulu amanyikiddwa nga Martha Mukisa avudde n'akaaba amaziga n'agamba nti mambi basobodde okuba nti bansuulawo kubanga oyo oba wange nali manyi nti oba Kenzo nali manyi nti agenda kubeera nange okumala ebbanga lyonna njagale nange mwagale oba oliawo nsobole okuba nti twezimba mpola mpola naye bwati byasaze okuba nti andekawo nze ndi hasola ajjukira luno oluyimba baluteekamu amaanyi mangi okuba nti balupushinga bonna ababiri bagira maaso n'okuba nti balupushinga nyera lwakwata mu Uganda netulowooza nti oba oliawo Kenzo yabadde ablessinga mwana kumbe waliwo zigzag 1-2 there okusobola okuba nti omuzannyo gugwa era nga bwe gutyo bwe gwawedde mpola mpola nga twakamala okumanya nti Martha Mukisa bamutadde ne Zari Hassan system wetu bwe yabadde kuddamu nti nga Martha Mukisa bakamuta Zari Hassan bwe twogerera yasobola okuba nti asulawo omusajja omupya jjukira nti Zari like Zari azeadetinga abasajja ab'enjawulo okuli Ivan Semwanga gwalinamu abaana basatu kogata basketball amanyikiddwa nga Lugundo Derek yes mpola mpola waliwo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platnumz yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo era nga Zari yasobola okuba nti amala emyaka yes Zari yasobola okuba nti amala emyaka omwaka mulamba nga talina musajja bwe yatuvaayo ng'amaze okufuna gwe bayita Dark Stallion teyasobola kuba nti amurevealinga mpola mpola yasobola okuba nti akweka face ye paka recently mpola mpola then recently yavudde n'agamba nti omusajja alinawo oba nga tolina kyomugattako nga toli developmental wakiri akuta n'ogenda yadde nga ennaku ebeera nnyingi nnyo mpitirivu ddala naye ng'ate kiggwanga era nga yagambye nti enough is enough musajja ono kansobole okuba nti muta Zari bwe twogera abasajja bakamula babangi kuliko DJ Shield kuliko Dr. Jose Camillon yamukolerako n'ennyimba mu Leona Empire kuliko abasajja ab'enjawulo bangi kuliko omukozi wa radio amanyikiddwa nga Rasta Rob MC ngo yali akola ku Sanya FM Kogata ne Super FM Rasta Rob MC yagenda mu maaso n'okuba nti amudigiza era nga bageranga mu maaso n'okuba nti bakyakala mpola mpola Zari bw'omutunulira nti alabye abasajja be yakalaba kwaliko n'ebuvubuka eyamutwala ku Serena n'amukola ebintu eby'ettabu amanyikiddwa nga King Lawrence ngono yali mukwano gwa Abbawa amanyikiddwa nga Ivan Semwanga yasobola okuba nti agenda n'amwagalako era naye n'amusuulawo bwetunulira nti abasajja abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa be bangi then yadde ebyo byonna biri bwebiri nti system erina okutambula bwetyo Zari yasobola okuba nti agetinga close ne Diamond Platinum yali amusuddewo era nga bukyanga bakwatagana ne Diamond Platinum embeera zizagira maaso n'okuba nti zikyuka eri husband we bano nno basala okuba nti babaringa their beefs okuba nti oba oliawo bakwata ensobi zaabwe okuzigatta kirabika ne basala okuba nti beetereza era nga betwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zari the Boss Daddy is backdating one man one platinum Diamond Platinum Mr. Dangote Simba Uncle Babalao yes Kwangalu Master mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti ayingira system era nga Diamond Platinum kiteebereza okuba nti oba oliawo ne Zari baze mu system yemu bino n'ebirala byoba ogenda okuba nti ofuna omwole gaffe agaddako webale kuba nti otambula nga amanyi ndobazima mutatambi jimisalo kiba ya Maxud Junior nkwagala nnyo muganda wange olunaku lwaleero kansobole okuba nti kwerekereza nsobole okuba nti nkutanga era kusaba ekintu kimugenda maaso n'okuba nti osubscribinga ogende mu maaso n'okuba nti otufollowinga otubulire wajja osinzire okuba nti otuwuliza n'okutulabira nakyo kyosinga okwagala ku mawulire gaffe nekikunyiiza ku mawulire gaffe olwo tusobole okuba nti tutereza ensobi olwo nno tusobole okuba nti tutereza ensobi mpola mpola then tusobole okuba nti tukutuusaako ebyakabi nkwagala nnyo bulwadde wange ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga weekuumye COVID-19 gyali muyitirivu nnyo
ddala ate nga ng'ovudde ne ku covid-19 sirimu gyali akyali yalumira ddala so n'olwekyo ofuna emaali empya yambalako ono. Zari yasuddewo Dark Stallion yaziwa Diamond Platinum ate nga Eddie Kenzo yafunye omukyalo omupya Martha Mukisa omuyimbi omupya yasigadde mu maziga era nga n'emmere takyaliirako ddala takyakombako yadde byebyo.